Endobeso. Ndabo mukauka nzisoro itifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Kale tuyingira omutabbizi munnaffe leero yatuweereza voice note ng'asinzidde bweru Saudi Arabia katugiwulirize tulabe oba tusobola okubaako nekyetumutaasa. Mwami Kadima gyebaleko mukwano. Saba kunyamba nyinamu obuzibuzibu amanya gange nze Sofia Nabadda pangalira no Saudi Arabia. Buzibu tebuli no Saudi Arabia kuba eno najja kukola naye obuzibu mbusanzaawo Uganda we naleka family yange. Mwami Kadima olunaku lwakya nentula n'omwami wange netuteesa nzije nkole. Omwami wange era nga tata abaana bange lwakuba tukibadde tukyalina omwana omu. Mwana wange namuleka wa myaka 3. Mwami Kadima ne Saudi Arabia ntambuza mwaka gwa 4 naye obulamu bubadde butambula bulungi twogera n'omwami wange buli lunaku. Bwe nali nvayo mwana wange namulekera mukwano gwange era ng'omwana wange amanyi nti anti we n'omwami wange amumanyi nensaba mbeerereko n'omwana wange kuba nalaba ng'omwami tajja bisobola abeera up and down. Ne Mwami Kadima nabadde wano n'wabaawo ngamba mbu ate omukyala gwe nalekera omwana wange anti w'omwana wange mukwano gwange yayingidde mu nyumba yange kati ate ye mukyala ate wange. Mwami Kadima kyansuseeko mpulira obuzibu mpulira obusungu. Omwami mbimubuuza yangamba si bituufu abyegaana naye ate omuntu yampadde ebigambo yangambye ntwale bibye yangambye bituufu byenkugamba bituufu omusajja tasobola kugamba mazima. Mwami Kadima njagala onkubirireko omuwala oyo. Mwami Kadima omukubire omulabule. Mwami Kadima nzaga amaka gange ngaagala oyo mwami wange. Mwami Kadima omuntu omwana wange gwabadde amanyi nga anti atandika omuyita maama. Nina kyesikoledde bantu abo Mwami Kadima. Nze gwolaba nakwatanga ssente zange era nakati mbadde nkyakwata ssente. Mpeereza omwami ssente kuba nali nakajja n'oyita emyaka nga2 nga bwe gambye ntambuza gwakuna COVID najjawo. Oyo nyini omuwala kuba alina omwana wange buli kimu mbadde nkibawa. Nze ne ka saving kange katini nnyo okusinziira kye mbasizzaamu Mwami Kadima. Naye lwaki abansasula bwe batyo? Mwami Kadima kubira omuwala oyo akwate n'omwana nga amuddize maama wange akwate omwana amutwala maama namugamba dda okuva nawulira ebyo ebigambo sikyalina na budde sikyagala kwogera naye kyova olaba nzize ku mpewo za biiti mu nnyambe ne mugamba kwate omwana wange omutwala ewa maama naye ate bwe mbuuzabuuza bangamba omwana wange akyamulina ate neyampadde olugambo era naye angamba nti ate kati yayingidde amaka. Naye abantu baagala ki mu butuufu n'obonaabona n'otuuyana. Nze Mwami Kadima omwana wange tagenda kuswala na kuweebuuka kubanga era kuva nga alina myezi twamugambirawo no anti kati afuuke maama. Olabye ensi bwetali nnyangu Kadima, olabye ensi bwetali nnyangu. Mwami Kadima ndibadde yogera n'oyo omuwala bannange yogera naye kuba nze byansobedde dda byantabudde ndudde nga nsirize naye kati kino sijja kigumigiza omwana amwe maama wange saagala kuswala ate n'omwana nga aweebuukiremu. Ye omusajja njogera naye abyegaana kale ssente zange zembazizaamu ez'olubeerera omusaala gwange ngabanyiza wakati ekitundu bwe kiti ky'oyo omuyala ekitundu bwe kiti kya mwami wange kubeerawo. Ambi yogera naye ave maka gange Mwami Kadima yogera naye ave mu nyumba yange. Amannya ge yenna Kimuli Zainabu enamba enjikusirizaako kola nga bw'osobola bannange omuwala oyo. Okay namanja mbiwulidde ebya Kimuli ndowooza katumukubireko twogereko naye bambi omuwala alaajana tulabe kiki kyagamba. Nkulamusiza nnyabo. Obulamu buli butya maama? Bulungi sebo mpozi obuze. Kishinga nkuwulira olina mukafulu. Namu kafulu naye nja kuba bulungi. Njogera na mukyala Nakimuli Zaina. Yes sebo. Kakati Zaina? Yes sebo. Tulina omukyala mukwano gwe bamuyise Sophie Nabadda. Sebo mumanyi. Wangi? Mumanyi sebo. Ali Saudi Arabia. Yes sebo. Atukubidde naye ebintu byatugambye ne bitatusanyusa. Ebitabasanyusa mwenga baani oba? Wangi? Ebitabasanyusa mwenga baani sebo. Okay, fenga aba radio ne tukuba essimu twogereko naawe. Atugambye nti yagenda n'akulekera omwana we wa myaka 3 n'agenda okuba ekyeyo. Naye awulira simanya wayagadde bbaawe kwegamba ebintu biri awo tebitegeerekeka ate abadde abaweereza ssente ze n'ebintu ebyenjawulo ne tugamba nti osobola okukikola ekyo ne twagala tuwulirize sayidi yo tumanye ki ekigenda maaso kuba tugambye nti mukwano gwo nfanfe.
bazaga watali yalumuwadde olwo. Maama otokubyewo kalulu. Ate nkole ki? Bambi oba atali yalumuwadde abakalirugambo bakuno kati ssebo. Ennyabo. Tebalina kye balimbye bituufu obadde ogamba ki? Bituufu bino byonna. Bituufu. Omusajja wamwagadde. Omusajja yankwana nange ntayo kati netuva naye twali tubeera twashifutinga dda nantwala ewuwe kati gye tubeera n'omwana amulabirira bulungi nze mukyala we ow'owaka kati. Tubadde tuwulira ebintu nga tuwulira buwulizi nga tugamba oba onaawayiriza naye ate gwokikonfaminga oba weesiga ki? Talina kyawayiriza byonna bituufu mukwano omusajja munnange kasukaali kanoga musajja Simanyi kyakugamba. Naye tolaba nti ekintu ky'okola kibi kikyamu tekirina makulu mukwano gw'omulyamu oti olukwe. Kati gwani anjajinga gwatali Katonda. Ye lwaki yalekawo omusajja n'agenda ebweru. Yaleka abasajja be Uganda agende yabeereyo. Naye anti teyagenda kusaaga. Tugambye ali Saudi Arabia teyagenda yagenda kukola. Kituufu era akola ne ssente n'azituweereza ffe nga bwe tulya bwe tweyagala tuli mu bulamu bulungi omwana ali bulungi omwana kati. Naye ate okuduula kati omwana w'oli atugambye nti yali akuyita anti kakati akuyita atya? Obona mpita maama era nze gwamanyinga maama we kuba yali aŋŋambye mutwale ewa nnyina. Nze n'obudde sibuyina naye ekirungi omwana we mulabirira bulungi era omwana we mbeera naye. Era atugambye nti yagamba omutwale wa maama we lwaki tokwate kuba n'omutwale wa maama we? Kati mutwale wa nnyina aboneebone. Mutwale wa nnyina aboneebone gw'omanyi omwana bw'anyirira. Omwana afaanana bulungi ate guli musaati gwa bba wange nze sobola kuleka mwana wa bba wange kubonaabona. Kakati anyirira? Anyirira okama era n'omulabako simanyi awo amulaba akyamutegeera. Afaanana bulungi nnyo. Kakati Zaina ekikola ky'okoze kkiriza nti kibi si kirungi. Kati gwe atali Katonda otandika otya okunjajinga? Si kujajinga naye ekikolwa kibi mbadde nsaba. Tomegganga n'oluma. Afadhali omusajja muleke ekimala kimala kuba atugambye nti ajja koma bw'anaakomawo mugenda kweraba mutya. Sebo mukama wange. Wangi? Ozi wange bakuyitaani? Yenze Kadima maama. Kale si kyasobola. Ekikyasoboka ekyo ky'oŋŋamba. Anti kakati agenda kutunulako atya ng'akomyewo. Andabenga mujjawe bw'aba n'abamukidde wabeera abeerewo nange mbeerewo amenye nti ndi mujjawe ebe tunaabiraba oba tulyeweereza anaasinga amaanyi y'anaatwala omusajja. Wangi maama? Anaasinga amaanyi y'anaamusigaza. Maama naye ng'ate ebigambo byo bikawanga mususa. Tomanya na budde mbadde na mu ddwaliro nga nfuna ka treatment kange sirina budde bwammwe. Bannange. Sansa mujigenze gitya ne Kadima Namayanja ne Ankukabongoza ku 96.3 Beat Farmer ekintabuli ky'omuziki. Mukyalo ono alinamu bakukamanyiiro. Aliwa ono gwofuwedo. Tansanyusizaamu. Bonna balalu. Tansanyusiza ate oli obulalu abujjawo. Ate kakati gw'oli wala. Ate kyolwanira nakyo kiri wala. Taakomewo erekawo ekiseba kibbe. BFM Ku kintabuli. Mama Desire. Wangi bimpweddeko. Ndowooza obiwulidde. Naye omuwala ali ebweru omusajja mwesonyiwako atandike bulamu bupya yembwa agiveeko bannange. Amuveeko giwulidde era ne bw'ogiyisa embwa Mama Desire. Otabuse. BFM Wangi? Tuweereza. Nkale boss. Anti abafande kiwanga ndi kiva mu Nakaseke. Abesintu baagala nnyo nezigimanyi Kenya aba. Esebo. Ne bannange. Abakazi beegendereze. Yeesiga kuloga naye temanyi nti waggulu omumanyi wabaayo omumanyi. Gwe mumuleke ekyo baagala nnyo asigala afande kiwa. Nkale webale nnyo munaffe afande kiwa ali Nakaseke eri gy'akulira essimu. Esebo. Webale kuweereza. Kale munaffe. Oyogera ne wasa bodaboda egakola naye yembwa emanyiira ayise we yandikomye. Mbwa ki yonna ey'ebweru eyawano? Eyawano. Yamanyidde neeyitawo yetaaga kibooko. Nkale webale nnyo munaffe ab'ekakola tubaagala nnyo nga bw'okiwulira. Nkale munaffe. Nze mu Lugwe Emma nga ndi Kijumba Kooki mu Kampala e Rwanda. Naye amazima Katonda muggulu buli ali ebweru. Oba asuubira okuteekateeka okugendayo ekyakifune nga musomo nze mu Lugwe kuweereza. Ogubaweerezanga musomo bayigemu. Kale webale nnyo. BFM. Abakadde. Ye nnyabo. Aliko ssebo. Nkale nnyabo. Nsanyusa okuyitamu ku BTFM. Amiina maama. Naye oyo omukyala amanyiira. Kati omukyala w'ebweru ekyo kye mugamba. Akole ssente ze yeeyiye bwadda. Afune ekifo kyazimba omusajja amwesonyiwa afune n'omusajja omulala omusajja so omu. Omusajja tali omu nsi.
ajja kufuna omulala anamuwa emirembe. Yenza buli tebukoza kadima. Namayanja Priscilla. Nange ankabogoza sana obunaka bulufu. Nkomone nnyimba mwende zisinga okwokya musule bulungi. Mweraba.